kafiirwa abantu 52 population singa zikiwandiise ku New York Times yawandiise kubanga batusena okugamba nti eno eri uncharted term nti ensi yonna kati labikanga tekyasobola kubanga ekwatagana ku kirwadde ekya coronavirus naye kati bagambye ate obuzibu obukiriko stigma nti okusosola mu bantu abakiina ate kusinga okulwanyisa obulwadde bwennyini nti kino kikyase nnyo abantu okubasosola isolation gye bateekamu n'okuteeka nti olukongo lwatudde nnyo ku ggwanga erya China kusinga ate amaanyi okugassa olukongo lwatuteekwani muleme kwegana bintu byammwe ebirwadde Ebola bwe yava e Congo babiteeka ku Congo lwaki kati coronavirus ava China bagala bakiteeke ku Malaysia anti kakati bo abakulu mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna bagamba nti abantu bakenze stigma kubanga tekigenda kulemesa stigma ejja kukendeera nga batuwadde eddagala bagezaako bwe kyali exactly abantu bati bana solution tewali kuziiza konna tewali kyokola kubeerawo ng'oli mulamu ng'abantu AIDS bamutiira ddala kudduka misinde ontegedde kati ng'onenyaani nga taliiwo ng'olwolugamba bannange oyo talina AIDS misinde kudduka tetaliira ku sowaani ye tukola ki kati kino batugambye twalabye president Mulamba ng'abuuza ki bishop leeta omukono banga webonzi ne badde eri tebalina gasaasanya nekati byo yabiganye n'okubogoma akuganye naye kati bw'oboogera bw'otiyekoonako naye coronavirus ekyo kyakiyaye nnyo nammwe mwewuubire si kyakiyaye kyekyo ekiriko mwewuubire muti tubagamba get used president Museveni bamwebaza mu nsi yonna olw'okuba nti ebirwadde tubikontaininga actually tewaliwo omuntu atyandwadde wano mu nsi wano gwe manyinga Museveni ebirwadde bibeera contained abakulu ng'abo Queen bwe yasenga yabadde azze yanyambadde gloves bulijjo azambala pozi ku mulundi guno zandibadde nnongooseemu yandibadde ne gloves sukiridde naye ono tayambadde gloves nebangako bwebonzi naye yembeera ngeri egamba tetuli ku olwo therefore namwe get used ate bumala ne bwobanga tolinagwo okuteko temwekwatakwata si bwe batugamba temwekwatirira omala kubuuza ku bantu nojjukira newesukoola mu nnyindo n'okuba biridda te ebimukola newesukoola mu maaso ebimu tolina ngeri gye yakubyewalamu kati singa oyitako mu bikubo ebyenjawulo mu kibuga omwo oba olina okugamba munno nti mpitawo vaayo nkola ekyabantu bayitawo nga bakwatirira bannaabwe eyo kali anti bw'omala okijjukira bw'otyo kyebakugamba teweekwatako bintu biyingiza bulwadde kukwata mimwa kukwata mu nnyindo kukwata mu maaso kukwata tugenda twekwatako nnyo jjukira ndi waliwo gwe nabuuzizza tuweekwatako paka ng'ofunye wali amazzi agaliko sabbuuni alipoota eyakafuluma mu ddakiika 2 eziyise eraga nti omuwendo gw'abantu abakafa bali 3,115 okwetooloola ensi yonna abo abalina ekirwadde kino eno ki coronavirus bali 9,556 9,556 13 zinyala zikubwe muntu zimuteeka azimagininge which picture can we paint 13,115 13 ebeeranga church service number church service anti kati ezekanani ate zompitiriza entonotono naye 13 ate church entonotono teziweza abantu 13 bantu babeera bangi mbagitugezi kukibanna Italy yakafiirwa abantu 52, Iran yakafiirwa abantu 66, South Korea yakafiirwa abantu 28, Japan efiiriddwa 12, America efiiriddwa 6, Hong Kong efiiriddwa abantu 2, France efiiriddwa abantu 2, Philippines efiiriddwa omuntu omu, Taiwan omu, Australia omu, Thailand omu. Tulabe update endaleze. South Korea nate bafunye omuntu owa 29, so kitegeeza nti omuwendo gweyongeddeko kati bali 29 abalina ekirwadde kino eno
ekya COVID-19 naye nga bagamba nti kakati abantu batandise okuba nga bakubirizibwa okukolera emirimu gyabwe ewaka abalina tekinologiya asobola okubasobozesa okukola bagamba nti abantu bakolere mu mayumba gaabwe balekerawo okufuluma kugenda ku streets. Stand still. Kino ekirwadde kirina capacity stopping ensi. Twakula tusoma ku birwadde ebyatawaanya ennyo Buganda. Kawumpuli. Waliwo akatabo ke nasoma for HSC bakayita plague. The plague. Era ye kawumpuli. Tutegeragana. Nga plague yakuba abantu omu nemusuula eddalu ng'akeera ku makya kubala bijanjaalo biri mu mukebe ng'abibala nga tayinza kuva waka ate nga bwe wategeera nti plague etuuse awawo osooka kulaba mmese see rat coming in n'egwawo kigenda kutukuba na wano. This is what we are talking about. Bino tubimanyi mu history of Buganda kawumpuli, tubimanyi mu textbooks the plague, tubimanyi mu film. That's the reality. Ensi eyinza okustandinga still ne babagamba temudda mu kufuluma. Amasomero gaggala bukyanga tubagamba temulina okusaba bannange okusaba kwekuno kati bwe baggala bo balyoke niwo Uganda bagamba temukola lunaku lumu people starve. Hong Kong, Japan ne South Korea ge mawanga gatandise dda okukolera ewaka abantu bakolera mu mayumba gaabwe. Mu ggwanga eri America agakagwawo galaga nti bo bongeddemu amaanyi mu data sharing nga kino kigenda kubanga kibayambako okumanya abagwira abayingira eggwanga amaanyi mu information sharing. Ne mu Seattle nayo bugenzo okukyanga eri abalwadde bazuuliddwayo mu America. So embeera nzibu nnyo ekirwadde kino kubanga kyo kati rate ko kitambulira kyekizibu nti obeera nakyo naye nga tunaba kulaga bubonero bwakyo kigenda okukuba wansi oba ofa bufi naye bantu bakijjemu okubalaata tekikyali kyakuzanyira mu buzanyizi biri bayita nga corona coffee bikoze bitya kirwadde ekyo kyamaanyi naye ye Kim Jong-un mu ggwanga erya North Korea ye ate atizza butiisa aga kigeza nekituukayo ye naavunaanyizibwa ku byobulamu bw'abantu. Minisita ebyobulamu yagambye ajja muteeka oli amukuba amasasi ng'ensi eraba kubanga abawulidde bategedde yonna ekibadde kitambulira ng'era basobola okukyetangira. Bakyetangira batya? Singa kituuka ye waabwe yatizza butiisa minisita gwe kikwatako kanamujjutuka. Anti bakitangire batya tuwa amagezi? Kakati simanyi bwagenda kikola n'afuluma. Kati ojja kuma bantu boyina bokka mu ggwanga tutukiriza muntu yenna kuyingira. Nabo butasuubula bweru kukozesa byabwe byokka bye balina. Kisoba mu nsi 7. Tubadde tubala nsi 5 gye kituuseeko naye kati ensi 7 toyinza kugana bantu tomanyi ayingidde tomanyi wafulumidde n'abantu entambula y'ennyonyi nzibu nnyo. Nali nnyonnyola abantu ne bagamba ennyonyi temanyi ennyumba ezitambula. Ennyonyi egw'Entebbe bwe kapapa ontegedde ne bannayuganda 3 ne balinnya 30 ne musangako abavudde Belgium ne musangako abavudde Rwanda ne musangako abavudde Kenya nga batudde dda tumanya muntu najava ne mulinya ne mugenda mbwe Nairobi 15 ne bafuluma ne bayingira bannakenya abalala 15 oba 40 naye nga sibona si bannakenya abamu bava Somalia ennyonyi kizibu nnyo naye nga buno obulwadde bulina capacity esindika eggwanga into that mode eya stand still buli kimu nekyekwata nekigana okutambula naye tubesiga aba Ministry of Health. Ebola yakwatibwa bulungi nnyo, kolera buli lwajja naakwatibwa bulungi nnyo. Kirwadde kikirala ekyeffujjo Marburg waliyo Crimean Congo Katrina yellow fever badde bikwatibwa nga bicontaininga bulungi. We are sure tisente tulina ne abasawo abatendeka obulungi tubalina ne bannayuganda bawuliriza information yesobola kitugiba pampinga buli muntu amanye kino ekirwadde ekitandikira mu mumiro sobola nga ng'obulago bunkolokota nnyo senyiga tetegeeza nti buli alina senyiga n'ekirwadde kino nedda
yeka kati naawe wadde kitambulira mu ssenyiga naye omuntu mubadde mubeera naye awawaka nga yabugjeewa era batugambye era oddukako era n'amerika nabo kyebeebuuza waliwo eyafudde ne beebuuza teyatambuddeko teyagenzeeko wantu wonna wonna teyalinyeeko nnyonyi naye kyamukwatidde ewaabwe ne babuuza nti ye kifunya atya Trump yekyavudde avayo n'ayomba n'okuyomba naga nti kati uno obanga yabadde waneeno kwate yabadde amutana mukyala naye ng'ate yabadde mwami kakanaga ono yakifunya atya ng'ate teyatambula talina nyonyi bamugambyeko nti abadde suspect yalinaanye nti obalina yatambudde n'agenda eno kubanga bonna bonna abadde bakwatibwa alisinga agamba nti yatambulako weeks mabeka n'abeerako mu kitundu ekya Wuhan oba n'atambulako mu nsi ez'enjawulo naye ono yabadde waka nga tatambuddeeko nenyonyi yonna olwokuba yabadde akuza emyaka kyasobodde okumukuba amangu wansi naye kati bwe kiba nga kisobola n'okutambula mu mbeera enzibu ennyo then kyetaaga kusabira kwongera kusaba busabi kyekikulu naye nakusaamu trust eri ebitongole byaffe ebya gavumenti ne minisitule yonna okugiwa amaanyi na buli kimu ekyetaagisa okuba nti bikyali byakugamba biri nti kati twagala ssente bikoze bitya eno emergency kati tubadde tugenda tuka mu response mode tubadde suspecting kati ate bwe kinaatukuba ne turespondinga mu respondees alert mode eyo ebeere nga ndowooza eyongerwamu amaanyi n'okweteekateeka obulungi. Okay. Tugamba tujja kulwana pegulire ddala. New York Times afulumizza amawulire agamba nti kati akalu ka bannaffe banna Democrat keeyongeddemu amaanyi kati bana omukyala Amy Klobuchar ne munne Buttigieg kati basazeewo bonna ne bava mu lwokaano ne balekera Biden. Kati bagamba nti kaakali ffenna katuveemba badde b'amaanyi kati basigadde babiri frontlunner Sanders ne Biden bana basinga kati bakivuddemu kuba leero gye bayita Super Tuesday okwongera okweteekateeka obulungi ani gwe bagenda okusindikira Trump wali mu November abinkane naye kubanga abadde takola bulungi watujja n'omukyala nti Michelle Obama yagamba nti naye ajja kubaawo obuwagizi Biden kubanga bwe bali mu administration ya Obama ono yali vice president we kati amaanyi gagenda kweyongera bamuwa obuyambi n'akasente okulabika nti amegguza Donald Trump wali mu November atajja kuba mwangu nga tusuubira okubanga kajja kunyooka n'okunyooka kuba mwangu ate ddala bw'abanga Biden yajja onoobawulira mpa igulirira Fede. Mu lupapula lwa Independent lufulumira Bungereza oba wandiise ku ggwanga lya Argentina America gye buvuddeko yo yali ekyali mu kaweefube okulaba nti okugyamu embuto mu ggwanga eri America bakukomya naye ate bannaffe baneeno bo bagamba nti kibeere ligo omuntu okugyamu olubuto bwoba oyagalidde gyamu bujja. Abamerika abakisookamu abakiwangaliddemu ebbanga bagamba nti tukidduka ate bo bagamba nti ate kirina buzibu okugyamu olubuto bagenda kubanga bakikonamu stampu ekibi kubanga okwo kuba kutta enjiri esomesebwa wano ku House of Prime Ministers International enjiri y'omusumba Bugingo egamba nti buli okola ekyo okukubeera kutta okwanamadala kubanga bagamba mbu abakyala enfunda eziwerako babadde batuukirira omukulembeze waabwe president nga bamutegeeza nga bwe babonaabona ennyo n'abaana abaami abamu beesuuliddeyo gwa naggamba ate abamu batuusibwako gw'obulisa-maanyi ne bakomekerera ng'obulamu bwabwe mbu tebweyagaza so bwe kibeera ligo bagamba nti ajja kuba abakoledde. ensi bwere bwetambula naye ffe tubagamba nti wano House of Prayer ekyo tugamba nti babeera basse nga batemudde obulamu kasita bugwawo Katonda abuleseewo tobugwanidde kubanga obujjawo at all. Okay onaigulire ddala tulinze banaffe aba traffic abagenze ku traffic bajja kuba nga batutukako anytime from now. Guardian awandise ku kalulu ka Israel akagenze maaso kubanga kakubwa kawede kalaze nti omukulu Netanyahu alabika nga ebifo akyatute by'amaanyi kubanga ojjukira bano ate Trump yabayita bombi ono amuvuganya munne Benny Gantz n'ono ate munaffe Netanyahu Prime Minister n'amutwala okwongera okuteesa ku nsonga za Israel ne Palestine ate yayita munaffe oli Assad okujjayo okwegatta mu nteekateeka zino naye byakavaawo biraga nti ono yakatwala seats 37 Netanyahu ne Likud party ye ate bano aba Blue and White party ya munaffe Benny Gantz bakafunayo ebifo 33 ekiraga nti oli anabemaka 37 ono ayina 33 naye polls ezijja zibata exit polls ziraga nti Netanyahu akyali waggulu naye nga embiranye ekyali y'amaanyi nnyo
ku bakulu bano ababiri bombi. That's close. That's close. Abo babira akalunga kalinaniganye nnyo tewali okubusabusa kwonna. Mpegulire ddala. Jo mawulire gaffe twalabye namukadde eyafudde namutikwa w'enkuba yatikudde akasolya ku nju okukakkananga amatofaali gamukubye ng'avudde mu bulamu bw'ensi naye ne mu ggwanga lya Rwanda nayo enkuba yatonnya ku lunaku olwa Sande era yalese omuntu omu mu bitundu bya Ndera nga mufu ate abalala 11 ne bavaawo n'ebisago by'amaanyi. Amayumba mangi nnyo ng'otaddeko n'ebizimbe bya gavumenti ebyakoseddwa mbo mu nkuba eno era n'olunaku lw'eggulo yabadde bbalaza akawungeezi waliwo natembu enkuba yazzeemu nate okutonya era nayo yalese ebitundu ebiwerako nga biri bubi. Okay. Twagala Robert Kalema jali agenda kubanga atubulira traffic updates enkuba njiwunyiriza ng'eyagala okutonya waliwo tuli tuyinza kumanya oba etonya oba tetonya. Etonya. Okay. Robert Kalema embeera eyimiridde etya awo oli luddawa wennyini ku Bombo Road genda maaso. Tweyanziza nnyo tweyanzege muwasizo mutya abanafu abali mu studios ate era nawe wasizo kya munafu atwegaseko ku so television olunaku olwaleero tukoledde ku Bombo Road mu bitundu bino ebya Eastern Gate ey'e Makerere era nga twagala okutuusako entambula z'ebiduka mu bitundu bino naye nga tetunagenderera ddala ku ntambula z'ebiduka katono nnyo ku kyabanafu aba Israeli erina parliamentary democracy era yo Ssaabaminisita alondebwa mu palamenti nga ekibiina ekisinzizza ababaka abangi kyekireeta Ssaabaminisita ate era bwe kiba nga tekiwezezza ababaka bakola omukago naye kati omukago ogwo gwe gwakalemererwa mu mwaka omulamba guno omulundi balonda gwa kusatu. Naye ku kya coronavirus si buli muntu nti olangirira coronavirus obuyinza obwo bwonna busigala wa ministry ey'ebyobulamu. Tuleme kusasamaza nnyo bantu nti coronavirus agusaguse obuvunaanyizibwa bwonna obulangirira buli wa ministry ey'ebyobulamu. Webale nnyo obalire ddala gwe munafu atwegaseko entambula z'ebiduka gwe munafu agenda okuba nga okukozesa Bombo Road mu bitundu bino ebya Makerere Eastern Gate oba kunga wakava katono ku 2 wo wakwatidde ddala kumwe abayingira ekibuga wakwafu okuviira ddala wali ku nkulungo ey'oku 2 okutuuka wano era abasinga kye bakola bakozesa oluguudo luli lwa Muganza awongererwa ne basalako ne bagwa kuusa Apollo Kagwa luli oluva ebwayise naye nga wo akalipagano katandisa naye ate ddwe lulidwo engeri gye lwakolebwa obulungi mu nkola ey'omulembe kuba lugazi bagenda bulungi tewabeera nnyo okusibibwa. Emmotoka ezivaayo mu bitundu ebyebwayise ebiva mu bitundu ku lulyo lw'Egayaza ziri bbiri ate kwogatta n'ab'ebiduka abalala kati n'olaba akanyiga ako naye nga bajja mpolampola okutuukira ddala kuba kati kano akalipagano kolaba kabatwalira ddala okutuuka ku bitaala eby'Ewandegeya kati tewali walala wogamba nti tujja kukubirako wano oba wano naye nga olina kubeera mugumikiriza mu biseera bino ng'oyita mu bitundu bino ebya Bombo Road okuviira ddala wali ku 2 okutuuka Ewandegeya kuba wakalipagano katandise okulwanafa abava ku Yaza Road balina kukozesa luguudo luno banafa abava ebwayise balina kukozesa luguudo luno bwe banga takozeseza Apollo Kagwa kati kyovolaba nti ebiduka biyitirivu nnyo ate nga bwayise ne Gayaza amakuba gugasuza abantu bayitirivu abakeera okujja mu kibuga okola emirimu gyabwe naye nga gwavaayo ng'ofuluma ekibuga ng'okozesa n'oluguudo lwa Bombo gwe tolina kusibibwamu kw'amaanyi okujjako nti okusibibwamu okusanga mu mmotoka ezikoze layini 2-3 oyinza okuba nga osibibwamu naye nga ofuluma bulungi tolina kusibibwa kwonna kwosanga ate nga bo bannaffe abamu bakozesa oluguudo lyo lwa Binayisa era ne Binayisa entambula yemu yeeno ziri bbiri kati nno n'olabaawo nga olina kubeera mugumikiriza olina kugumira w'ogumidde era abasinga kye bakola baliwo akakubo wano akayita mu Katanga ndowooza olaba takisi oyo ayagala kubeggezaako alabe ng'ayita mu Katanga nte nawe era osangayo ate emmotoka eziva eri waggulu ku Binayisa walinga kudwalire kugwanika ekkuba eryeyitanga eritunudde mu ggwanika emulago kati waliwo akakuba akajja kayita mu Katanga wano abasinga bakakozesa okulaba nga basalako naye era ogenda okwesanga nga wano gy'oddukidde era nayo embeera y'emu
kati ne tubeera nga tugamba nti olina kubeera nga osigadde oli mugumiikiriza nnyo ate bw'osanga ne banafe abo abatakisi abatikkira buli webasanze tewali gamba nti ate wano sijja kutikkirawo okulaba nga abantu tobasiba kuba tukozesa omuweka ekkubo abantu bangi abakozesa ekkubo webali nnyo balira ddago munaffe atambudde naffe naye nga tukugamba nti olina kubeera mwegendereza nnyo ng'okozesa amakubo gano olw'ensonga nti highways zino mu biseera bino ebyokumakya ziba bize nga bw'okiwulira bize bwandegeya bw'oba omufulumyemu bwati bwafaanana agenza situkira ddala ebizimbe biyitirivu ebizze bitutumuka Ssebalama agenda kusikamukko katono akulaga ekifaananyi ekiri ku kye tubadde twogerako ku nkulungo ey'okubbiri ekiriwo agenda kusikamukko katono akulage kye twogerako nti wo wakutte tolina awo oyinza kubanga otambula obanga olina kuba mugumiikiriza kyekikulu ekyo kyetugamba olina kusigala nga ogumiikiriza nnyo kubanga n'amakubo gali agavaako kati nga tetukugambira erya muganzi awongererwa erimala ne likutuuka ne likusuula ku lya nanfumbambi liyita Makerere Kikoni eryo lyo liri kalekaleko naye ate okulyeyungako wosanga wakalipagana akayitirivu gwemunafe akedde naffe ku Soul Television. Waliwo okubeera nga banafe aba poliisi bagamba nti kamera ezimu ez'oku nguudo tezikola naye wano kamera weeri kati oba yeekola tetunaba kumanya kuba ebiseera ebisinga bakozesa kamera zino ez'oku nguudo okumonitalinga ebitundu ebirimu akalipagana akayitirivu kuba wano tewaliwo basirikale bwe batyo ne babasindika ne batereeza ekiba kityamye wenyo obalire ddago munaffe atwegaseko Robert Kalema ndine Eric Sebalamu mu bitundu bino bya Bombo Road ewandegeya. That's a sweet part of the city, jam mungi nengolaba nti banafa ba KCCA abakeera okwera n'okulongoosa ekibuga bayiseewo dda. Ekibuga kino kyabanga kijjudde opapula ebiveeraveera ebiki airtime card zibu scratch card zibiki tugenda tubigoba mpolampola, but you have to maintain the cleanliness for your environment wobeera gwe kennyini ng'omuntu ne wabeera nga walabika bulungi sirabyewo kikyamwa onabadde walabika bulungi era nga tugamba the city is supposed to be looking like that exactly tutegerakana katino tulina kyetukugamba anti tulina omugenyi wetusubira anytime from now ajja kubanga ayingira nefedde sokojoyo Afande Johnson akutuusaako Gospel Explosion ekitagururo ennaku z'omwezi zigenda kubanga 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa March agenda kubeera embalala waleere ku Agip Motel asabye omutwalo gumu gwokka okuyingira ate emmeeza ya mitwalo 5 emitwalo 5 eja Uganda gyokka. Afande Johnson aludde nga aweereza Mukama Katonda naye nga ayita mu music ayita mu kuyimba n'olwekyo obanga ennyimba ze zikuwadde omukisa tugende nate tumuzeemu amaanyi kubanga jjukira nti ennyimba zino eno zitwala ssente empitirivu okugenda okurekodinga zitwala ssente empitirivu okukola videos ate n'okutegeka okuteekateeka process eno yonna yeetaagamu ssente okutegekera ogenda okutuula music system bangisa ekifo n'ebirala ebiringa ebyo n'olwekyo tugende tumuwe ku ssente tumuzeemu amaanyi omutwalo gumu n'emitwalo 5 gw'osobola okugamba nti emitwalo 5 mitono emmeeza ngenda gigula akakadde tekiri mu sitaani osobola okugamba nti Afande Johnson ono kamwoyo obukadde 5 nyimirire naye mu nteekateeka si kusaba kwe naye nze ekyogedde nze nganze twetaaga okuyimirira n'abaana baneeno abayimba gospel bakola omulimu gw'amaanyi nnyo gospel awaguza n'ayingira mu buli kasonda mu buli kamooli n'olwekyo Agip Motel mu bitundu by'embalala ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa March Afande Johnson agenda kubanga atutuusaako ekitaguluro Gospel Explosion tugendewo tumuwagira abayimbi bangi nnyo awerekeddwako Lena Price Musinguzi Levikson bangi nnyo siyinza babala nembamalayo kati naye mwebale nnyo mwebali eddala abaze mu muwagira ne ku mulundi guno tugamba mu muwagire Salt Media ebitadde mu ssente ffe mu nnyo. Okay. Omugenyi bana batuuse tujja kuba nga tumufuna mpolampola omukungu avudde mu NRM naye nga tunagenda waliwo kyetuyinza okusooka okugjawo oyogedde ku airtime ow'obupapula mwana wattu ne neewuunya engeri gye yabulawo mpolampola
nzijukira waneno mu kugamba nti tuve ku bupapula bwa airtime abaka ne bakayana naffe nange nakayana neŋŋamba nti maama wange anakola atya maama wange mu kyalo tukayana n'ebintu wano ebisoboka ekanze nyo neŋŋamba naye mu butuufu airtime ono yabula naye ate tukyakuba amasimu tukyayogera era maama omuweereza beewunyanga nti oweereza otya ssente nozijako sente zange noziteeka ku simu ate nozisindika bwate oli azifune nga tulabye ddala nti kisobokera ddala nga bakanda kutunyonyola simanyi okuscratchinga bugundi obuleeta kansa simanyi biki nga fe abawulira tosindika abiri ate oli n'agasanga eri embracing technology kikyali kizibu ky'abantu okubamanyiza empolampola kubeera otwaliruza n'endagamuntu ndowooza bwekito bwe kiri abantu bakomplaininga endagamuntu tufunebwandiika ebirala ate ensonga zitabudde era kyekimu banyana nawo data bamuwandika mu system n'atambuliza omwo babeera nga bamanyi buli ekikufaako naye nga obiwaayo oti ate ogenda ofune kali akantu anti ebyo byagaana waliwo abamu ensi bwebanga etambula ekulaakulana ebintu ebipya bijja ate buli ekijja banafu abatusingako abalowooza nti bebatutegerera ebimu babikayanya ogenda okola nga ate kikoze ate tebadda kwetonda tebanaye muntu saasire wantu batugamba endagamuntu gyowulira bagamba banange weebereremu funa endagamuntu batuka gikayanya ne bagamba bagala kukola ki Museveni simanyi ayagala kubabala ayagala kukola atya ate abamu ne bagamba nti sim registration ne bagamba 666 okuteekamu batugana batugamba oteekamu babiri fe abazitandika nazo esimu ezo tezaali za digiti zingamba ziri kati bayogera mu figi endala nagamba kati kulikolinga amasimu kutandise togitwalayo naye egwera kwesanga tukyanza kuba simu eterimuka enamba ndala 772 era bagamba ndikuwalidi eyattu nebugundi eyattu tezaaliko katu kati nekagwayo nebadda ku 1 nebadda ku 0 nezitambula 7 nze awo nowendekera ensi nti ekintu bwe kijja nekibeera announced nze omu kubasookayo tebalina ndagamuntu buli wolaga kati ndagamuntu badde mu parliament nga baagala bafune ekiwandiiko ekirala ekisobola okubeera legal and genuine sobola kwesanga national nga wakiri si national mu Uganda mukawo ba mu Uganda kubanga mu Uganda wakiri kubanga tebali mu kimu gunde tedious nyo kufuna endagamuntu kyekyo obukiriko bagamba kubanga kiti kasi ogifuna okakasiddwa tuli mu Uganda mwami Senkubuga wagendako ekololo akukola ki gye bajja endagamuntu protocol tenzikiriza kugenda buli wamu nze naawe tuli blessed titetwatuuka eyo nange okufuna endagamuntu saahasolinga nnyo naye olunaku lwogenda okutuuka ekololo ojja kudda wano ku mmeeza erekuwa Kampala Road bali designinga n'amagezi nnyo kati fe bafuna security tips tetukkirizibwa wansi wa Kampala Road okujja eno wansi okuvira ddala eri wansi ku Electoral Commission Electoral Commission eri ku side enjamu buli kiri side eri waliwo abantu bebatakkirizaayo abali side ya gwe tunda Kampala Road wajja oyite bwati ojje mu kibuga wakati side y'ekyemmanga zinkuluma zinasandala eno nazo ndala eno eriyo ziserena ne passport baziwamwe ziparlamenti zonna ziri kyengulu ezo side y'ekyemmanga simanyi zinabwazizi simanyi zibazitaezo gatirako ddala ne zi isi galiraaya zizani ezo zonna ziri side luumu tebakukkiriza kuvugira side actually mbiza kati emmotoka bazigobeddeyo ddala zikyawaguza naye siwa mmotoka ewaba bigere Kampala Road yayawulamu abamu babeera eno abamalako Kampala Road bamubeera kyengulu abakyamuyigiya abalonda obulungi abakyamuyiya bamubeera kyemmanga banka enkulu owuliwulira badde nkugamba nti olunaku lw'oligenda ekkololo olwolituukako ku nnira n'otunuulira
state abantu naye ate kuninira ngendayo ekyambogo ogenda Kyambogo passport. kakati ati awo bonna driving bonna permit. abo balana serenira w'olituuka wali abangungu sawa nga But musanvu munaana ng'omuntu akaza emimwa nga kugamba yazze essaawa This munaana process was very free and available to the villages. Eggulo nagenze okucekinga enkalala ekipeegi kinene bwe kiti tulimu nga 10 bokka baakebedde ne madamu ze namukeberedde nenga nono mumanyi wawange ewe wange era tebaŋŋaanyi kati olina okuddayo oyinza ate nze nga nabanoonya ku Sande ne bambula we nategeredde nti Gombolola tetugenda kulonderawo nti bakyusa Gombolola emakindi kikono mbulire kana kali mu nsonda emivu y'emmengo ezo zino ddiiru z'ettaka ezaaviiriddeko akulira Buganda Land Board okulekulira eggulo nategedde nti Gombolola ye Makindye eyo n'ekikompawundi ekyo ekinene aponye yakitwala dda for 99 years olwo mu kibuga ow'emmotoka bamuliizinga ekyo Uganda bwetyo bwetambula ebya Uganda naye ebekyali ya Buganda liizi beeta 99 years obulaba makindi noyambuka n'eri waggulu olaba mu kizungu abantu bakoze sente ebintu ebyabeeranga awo nga bya Uganda tekikyasobola kubeerawo ebyabeeranga awo nga bya Buganda tekikyabisobola kubeerawo ettaka ery'ebika lyabeerangayo nga ebika birina mayiro z'ettaka zonna kati atuddewo yatunda otegere kyegamba nti eryo ttaka lya kika kya mpeewo mugenda okugjayo fayiro nga lyonna lyatundibwa dda eno generation ejja kujjukirwako ekyo lack of respect for public property teriiwo anti oli mwali nga batono nga buli omu alina waali alina ewuwe osanga nga abantu bagamba nange muzimba ebitogo nabadde Luweero okufurayi ku over the weekend nga n'ebitogo babiyiwamu ettaka openly genda wano ku Mityana road ekitogo bagenda bakirya mpola mpola bayiwamu ettaka ne bagenda nga encroaching kati interest ekukuma ebintu nti ebyo bya generation eziddako guno omulembe gukiganye abantu ebintu babikwata nga bwe baagala era babimazeewo omanyi nti tekali ebika lyabeerawo emyaka n'emyaka eri amasiro embiri ez'enjawulo embiri bannabasula bali ku mbiri bwegenda mbadde tezikyaliwo waliwo olubiri Buganda Land Board emanya Makindye emakindi ng'ovudde mu kizungu olubiri oludi waggulu eri Bwanga oba omanyi ova ku poliisi n'osigala ng'ogenda mu maaso makinde mu kizungu waliwo hoteri kikuba esigala kigenda mu maaso waliwo olubiri waggulu eyo naye luliko embiranye n'ab'Emakerere naye omukyalo agamba nti oyasikira ettaka eri kuva dda Daudi Bwanga si alina emmotoka ne patrol n'amagye agamukuuma Bwanga 6 naye bagugula n'okutuuka olwaliro kuva 2013 Makerere University egamba ttaka lyayo n'agamba lyali lya jjajjange yalimpa nabagamba ekyepa wakikumpanya lwaki temutula ku mmeeza ebintu ebyo ne mubitereeza kakati olabe ddala nti ddyo ettaka this is the bad generation ogula omulembe era Katonda Mukama yeebazibwe kubanga bavubuka be babitunda generation wetu weegamba buli muntu watudde okulabirira ontegedde atunzeewo twogera ku bino naye genda mu makereziya ettaka lya makereziya naye lyo lizibuko naye lya Church of Uganda banagwe balisuuza mu mulyango bwati nga alitwala erya Church of Uganda ebyemmengo olaba nti bakungu batukolera bwereere more than 50% bali kukubba byayo kubimalayo tebikyaliwo nti oli mulabirizi sigamba mulabirizi as in church naye nti you are overseer nti olina teri akikuuma kati buli atudde waali era wewebaliza omusumba wa House of Prime Ministers International okukaaba n'okukaayana naga nedda ttaka lya church lina kubeera mu mannya ga House of Prayer Ministries
abantu abasinga baagala nga wabeera ye mulabirizi afuba kubizza mu mannya ge kasi atandika kubizza mannya ge n'atandika okutunda atandikira ku ka 15,000 ebamuwaamu 2 ge nakutunda kogenda mpola ettaka eryali mayiro tutwala n'ettaka wano ekasubi ab'empewo terikyalimu anti mwazaala abaana kati bakole batya bwe batuulaawo mujja kubafubutula kati balina kutunda agula awalala ab'emmamba balina eri entebe zamugula ate bo baali babbako bubbi oli yefuula bwefuzi amayinja g'ekkungu nziramu okubuuza ensonga ze mwogera za Buganda lwaki tewabaawo meeza si za Buganda zokka n'ebya gavumenti olaba ate abantu baagala nnyo okubba ebya gavumenti okusatira kwe tuliko emutungo era nako kwa Buganda abantu babba bya gavumenti byennyini bamanyi nti byebibbika olaba abakola encroachment ku ebibira bya gavumenti abagenda ku ttaka lya gavumenti ate bennyini era ogenda okukola ne search n'ogenda mu lands ne bakola search okumanya ddala ekyapa kikola kitya nga eyakitunda yennyini ate yali munda mwennyini mu gavumenti yali mu land commissioner yali ani ebibira bimugomba birumpewo betwakula nabyo byo nga tubiraba otukamu n'owulira nga n'enviri zikuva ku mutwe byonna abantu babitutte personal byali bya gavumenti ebyo kati biri mannya g'abantu obwannantagambwako bwandibanga bwe buleese ebizibu bwe bututuusizaawo kubanga abamu babanoonyereza nako ne bakizuula nti yakikoze mu bukyamu anti akokuba nti tebalina kye bamukola kumujja wano kumuzza wali olaba mukyala Lieutenant Colonel Nakalima bwe yagenda ewakiso emivyo gye yasanga ewakiso n'emukono mu land commission eyewakiso n'emukono n'atuuka n'okubiggalawo naye yagenda okuzuula nga buli ekyakolebwanga walingawo connivance ne mainstream enkulu ddala ey'eby'ettaka mu Uganda naye nga walingawo ddiiru era president n'anyiiga nnyo minisita w'ebyettaka n'amuwa Kampala namuza mu Kampala abantu bafuna mu Kampala teri kantu mulinga bagamba ati gye bamuza Kampala w'abagezi gamba wazi wandigambye n'anyiiga n'amusuulako road mayor minisita bamuzudde alina obuzibu lwaki talekulira ku bantu miliyoni 4 ziri mu Republic of Uganda liyale naye nga tukozesa cabinet yemu liyale why don't other people given a chance naye ebintu ebimu tunenya Muzeeyi Museveni nga tukozesa kyejo case study tusigaze eno eyagundi eya mukyala Monge ababaka mujjukire babubuuka tukuŋŋaanye emikono tumujjemu obwesige nga bonna bakizudde nti mubbi anyaze eggwanga naye teri byakomawo ne bisirika eri tumi naye bamugjamu ki obwesige eddi emikono gyali emeka emikono gyali emeka nga juzi wano babadde beerangira buli omu agamba munne tebakuwa kalulu tewaliko ku listi tebakola ki kwerangira kugenda mu maaso eddi bali betaaga emikono 150 emeka babimanyi nti byabwe kyekibi nti ate bo abali mu gavumenti ebiseera ebisinga ettaka n'embiranye ettaka eribaako embiranye bo babeera basonzeewo gwe ne bwokola otya ne boolwana otya nga baleeta abantu ab'enjawulo gwolaba feesi ndala naye ng'ate akiri emabega muntu mulala nnyo bagenda okubulira nti enkaana eziri wano singa bakubulira omuntu omutuufu akirimu nga waliwo gwe basuddewo oyinza ne kamunguluzi amuyiriddewo omugongo omubiri nawono gwe yabeeranga punching bag gwe buli ekijja gwe bekikuba sakabuzoba naye ng'ali emabega be bantu be bamu mu ndowooza yange abantu abandibonereza nga bannaabwe abeeramu ne kali ono ali mu mivuyo gya ttaka nze we banankwatira mu kukwatamu directly mu kisawo kya ssente banampisa batya kanyweyo omulamu ogwo impunity kitegeeza ki obwanantagambwako banankola ki ngenda nakyo bano abajuliza nti ne bondoopa ewa Katonda kinanjo kyankimize bana kubanga buli muntu we bamutadde there is this impunity oli abintu abikwatamu nga bwayagadde n'abikola nga bwalaba era ne wataba awamugambako era ne kiggwa obwannantagambwako ku byobugagga public property kyeki mu Luganda
ebibeera bugagga bwa gavumenti public kibeera ky'abantu bonna kya gavumenti public ku kyebyensi yes ebyensi oba ekya gavumenti kirina kuba kyansi nga kya public kya buli omu mugga kubo gwenjira ogenda ku kkubo ly'abantu n'olizibikira takataka lutobazi anti nayakuga nti buli lutobazi lwonna lwa gavumenti kobere ng'olina akatono bwe kati nga kalibwawo gavumenti eba yekavunanyizibwako naye ate bwenyini ateera gwe mulamwa gwenjagala nti era tugwogerekedde akazinesigaddeyo ebyensi bikoma ddi okubeera ebyensi bikoma ddi okubeera ebyensi oba byakoma ddi tekikyaliwo omuntu bwe bamuteeka awantu wonna kugambye kabeere musumba wa Pentecostal church abantu ne basonda sendinga za church tutegeeragana church ettaka ligulibwa yekesi mmeka wano omusikya kyeri wano Katwe bagiyitanga batya church eyo omusumba n'avaawo family neegamba nti tugabana church bane njirabidde church eyo bagiyitange Katwe ngoyolekedde round about yalinga ku mukono guno nga nene nnyo actually family y'abawala abo baali mikwano gyange nnyo omu kubo twakolanga naye omusumba yafa church negabanwa like property eya family tubiraba ne walera mu Baisiraamu nti ayinza okuba omusajja mukulu awaayo ettaka ne bazimbako omuzikiti naye olufa ate abaana nga batabuka nga benyawosi muzikiti gwokka ne mu byalo eyo abasajja babeerayo eyo n'ababeera omutima gw'abalokole bazze muli balokole mwagala omusabira amukolera awo kifuuse kya kyaki ontegedde ono omusajja olufa family ngegamba oli yabagamba muveewo ate kitya ekyo kimu ate kati nono gwe bawadde bwafa family ye ngaffe tukyayagalawo kyaki tugenda kuteekawo apartments zaffe kati awo ebyensi bikoma ddi okubeera ebyensi obupya bungi mu bantu abaweebwa n'abawa kubanga bano olusi bazimba n'amasomero nga gabadde gayamba community ekitundu kyonna naye gwe n'otabalirira abantu abagenda okuba nga bakoseddwa gwe nga ozze n'omenya bumenya kati abantu kyebakola basabira ddala kubanga bano abasajja olusi ebiseera ebisinga bawaayo lwakwagala kwabwe nga tayagala nakuwandika kiwandiko kyonna kikakasa nti mbawadde oba ono bwati akosnokuvaamu kati bwebaba bakuwa ogumbanikira omulamu muwandiike ebigambo ebiwandiiko mukole ne wiiru ezirabika nti ziri binding side zonna zijje zibeere ziseeko emikono nga ne wabeera avuddewo tewajjawo nsasa genda naye bino ebyokugamba bugambe nti tukuwadde okubeera yokka yawangaala okubeera dabo kati awo bwe buzibu ebyensi nti abantu bavudde mu obuntu bulamu bufuuse ate buzibu obadde kyamalayo ensonga eyo mbadde nti obuntu bulamu buwedde mu bantu bebawa bafuuse abagaba babefuuse bayaayi abaana babagaba bayaayi ate nogumula ebyensi bikoma ddi kyekyo bikoma ddi Kyambadde Lawrence Agasaka wano agamba nti bagiyita Glory Church Glory Church when Glory Church died naye yaliwo nga tumanyi nti our church nanyini kugitandika n'avaawo abaana twabalaba mawulire wano nga bakayana nze natutewatano ku 10 ffe tugenda kuzimbawo kirala ffe twagalawo mu shopping mall but church is a church ebyensi bwe tugamba ebyensi ate church ebinga tiri kyansi naye tugamba public ekintu ky'abantu bonna kyakoma ddi oli okugamba nti naye wetuba twogera ku church nsaba tuzaawule cases ezisinga ziri mu balokole nedda neeri gyeziri waliwo yakola stade wa bishop yali Namirembe awo sijja kumwogera linnya kubanga mukwano gwange nnyo
bagamba nti bwe yali omanyi balitayalinga bato okimanyi nti church balitayalinga they are so young walabye okulayira ebifaananyi babirabye okwalo ono omusajja Dr. Kazimba but did you see Luke Orombi very young naye alitayalinga dda ne kuddako ntagali eyalitayalinze ne kuddako ono kakati oli Luke Orombi omugamba at 65 nga mulokole kubanga wadde ba Church of Uganda abasinga babeera balokoka etegeeza ne beeyisiza ddala kirokole tebanywa mwenge they don't club they don't womanize they don't ontegedde kati obulamu ne bubeera nga buli clean omuntu ali mu bulamu obwo tumusuubira kuwangaala paka ku mijamoyi 15 mwagamba 95 muzeeyi n'akaayana twasomanga naye nga nsinga emyaka ne tumwongeramu n'abeera 15. What am I saying? Omuntu omugamba lirikulire at 65 akyalina emyaka emirala 40 kati wabeerawo panic button tebafuna misaala atalekuliddeyo ogwaki bw'aba abadde ng'akyali mu buweereza aba abadde tafuna misaala gwenkana wogwa bishop bajja mu buweereza tebasiimibwa ababishopu abakatuliki bondoza bali wero paid kubanga obaijja abo gye baroma naye ababishopu abaputoloza bafuna sente abantu bano okwawukanako n'abalokole naye olabye my point ogenda okuwulira nga ye you are telling someone to retire at 65 nkugambye obulamu bwe babeeramu bwe babenga bwe babuulirira bwe bali tumwongera emyaka emirala 40 afe kwa 105 kale ontegere kigamba agenda kubeera waali for 40 years almost half his years kubanga eno tuvuddeyo abantu bwe bafiiranga ku 42 abantu bakyafiira ku 50 omuntu era bwafa ku 65 tukamba musajja nga musajja kagugube tukamba katonda watu musajja nga afudde muto nnyo tusubira omuntu afudde amangu kufiira ku 87 agenda kubeera wati bwe twogera ku reverend bwe twogera ku archbishop bwe twogera ku and we're not discussing them only yes kigenda naye kati nsooka kubuuza bano abantu banene bwe babeera baweereza agambye alikulire ku 70 naye bwe balina abalamuzi balina package yaabwe ennene asigala ng'afuna ne gratuity bwe baba mu kugatiti ona n'agenda lumu n'afuna asigala ng'afuna n'akajja buli mwezi abalamuzi bo bali remunerated bakibala bulungi ekyabo omulamuzi bw'avaako ezakuwumula nnene ate nezasigala ng'afunako omusaala nazo nnene abalamuzi bo tebalinga balala naye awumudde ku 70 akyalina 30 years to live 35 abantu wabeerawo panic button toli wabeerawo nga nalaba nti agenda kulekulira akuŋŋaanya atandika okuŋŋaanya ebiriwo omanyi lwaki sikkiriziganya nakyegyo kye tuli mu kukola abantu bano bano abantu bonna bonna betwogerako mu biti byabwe babeera tebasasula rent wabeerawo allowances ez'enjawulo ku mafuta emmotoka gy'avuga ku nnyumba gy'asula ku mujjanjaba oluusi abamu babaweererako n'abaana abamu banaye tutunulire omuntu aweereza kale ebbanga lya myaka 2 naye ng'ebyo byonna byonna tabisasula ng'afuna omusaala abantu baneno baba n'abantu ababatuukirira abababuuzaako omusumba eyakatandikawo ekkanisa agimazeemu wakiri emyezi 5 era abaako n'endiga emugamba nti musumba kyonkoledde makula n'amuwaayo 15,000 n'aziteeka mu nsawo banaye abantu bano tuleme kubakola kyegyo babadde babasuza babawa amafuta it's even worse kuba sportsmen bayisa sekatawa kuba ate bo balitalingira ku 33
ontegedde 33 omugenyi waffe atuuse omukulu mulindwa Rogers ayingiddewo therefore katugyewo mention zino tuwumulemu ayingire ntandika nani ntandika ne Angelina Bookshop tugamba tambuli Angelina Bookshop tutusako buli kacha textbook eza nursery eza primary ne secondary balina ne revision pamphlets eza PLE O level ne A level batusa scientific calculators black books ebikozesebwa mu fine art na bikalonda wetsomero yenna atenge miwero gyabe mwana watu mirungi mizibu bagamba Angelina Bookshop bagule okuva ku Monday paka ku Sunday kitegeeza ki bakola throughout the week bagamba basangi ku Mukwano Arcade Beni Chwanuka Street alikati nyangu okuyingira tutya kuvuga kuyingirayo kubanga ekubo lyafuka wanwe bova kubiwolugoma yingira buterevu wakugulira ne muvero wagulu Kampala Road oweta West no yingirayo nogenda ku Egi 89 ojo kwasanga bakubira ku simu 0703 mukaga munana emusatu nkaga musanvu oba 078 mukaga 3 4455 when mungeri yemu era Angelina abayina ekitabo kino kimanyiddwa nga Inspired by Pastor Aloysius Bugingo kitabo osobola okuba nga okifuna The Untold Story nti lubeera olugero olutanyumizibwangako oba olugendo luluna kubanga ye alukutulira bulungi genda mu Angelina obeere nga ofuna ekitabo kino ku mutwalo gumu ogwa Uganda kiwandikibwa naffe by the East Africa Book of Records basangibwa South Point Mall ekabalagala oyinza okugenda ku Giat Jewelers wali ku Grand Imperial Hotel sinakindi jangu Canaan ku House of Prayer Ministries International obeere nga ofuna ekitabo kino Inspired by Pastor Aloysius Bugingo ejane Untold kuba kusimu zino okumanya ebisingawo not 392 977 26 oba not 392 65 44 47 ebanaffe aba East Africa Book of Records abakutusanga ekitabo kino ejane Untold Inspired by Pastor Aloysius Bugingo. Osobola okukola obwa security guard, osobola okukola nga waiter oba waitress, osobola omulimu gw'obufumbi, osobola okukola nga omusomesa oba osobola okukola nga electrician. Omukisa guno nkwanjulira omwami Ian awamu ne Sadi. Abantu bano nno ababiri obeetaaga lwaki bakola ne optimal manpower placement. Be banene baayo kakati gwe abadde aludde ebbanga ng'oyagala kufuluma ggwanga lyatu Uganda ogenda okole ku mirimu naye nga weebuuza ssente zirivaawa ekirooto kirituukirira kitya nkwanjulidde abantu baneno babiri ngenda kuwa ennamba zaabwe ez'essimu oyogeremukko nabo ku butya bw'osobola okufuluma eggwanga naye nga jjukira nti passport visa ne air ticket byonna bya bwereere basangibwa wanno Kabalagala waneeno emabega wa UBA Bank Gaba Road wejo basanga Kasese bayinayo ekitebe ate ne Fort Poto nayo bayinayo ekitebe naye kankuwe ennamba y'essimu okumanya ebisingawo abami bana ababiri Ian ne Sadi ojja bafuna ku 0707 0 5 si munyangu nnyo eyokubiri naye bwekyo bwegenda 0705 050 6 oyo ye mwami Ian awamu ne Sadi mukubire kusimu omugambe Fede yangambye nti passport visa air ticket byabwerere ate bwenzigirawo mugenda kumpa interview ngende nkole ku Nuthu ebweru w'eggwanga. Okay, Lubega Institute of Nursing and Health Professionals bana mukuru mulindwa yayingirewo dda ejja kumuyitawo natubuzeeko nga tunawa settinga atukuluma kubalala ng'oyita ku ttendekero eritibwa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals bagamba anti tulina amasomo agajja okutuusa mu kyoyagala nga clinical medicine, medical laboratory, records and information management, nursing and midwifery bagamba ne pharmacy. Twegatteko leero obulamu bwo obwe omusingi omugumu interview z'olusoma lwa July zitandika nga 7 March si week eno ziruli kubyo kutuuka 2020 conference yaffe wali e Kampala ne ku ttendekero Iganga bagamba akumanya ebisingawo tukubire ku simu 0772 460 130 oba 0702 05 35 mukaga olubutola naffe banafa ba Kituzi Health Drink bagamba nti bakusaako ekyokunywa kino ekimanyiddwa nga Kituzi Health Drink kyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo mu ggwanga ekya UNBS kikolebwa mu kitiko honey ne green tea era kirina emigaso mingi kijja kuziza kansa kijja kugola emisuwa gw'ata alina obutwa mu mubiri kijja kuyamba okugwozaamu n'okufuna emigaso emirala omufaafa Jason ali mu kacupa ka mils 3 ate nkagula siringi 10 zokka genda ku dduuka erikuli okumpi
oba supermarket gwe yeetaaga okubanga omanya kubifa ku byokubusobula ku factory yaabwe wali e Bushenyi kuba ku ssimu zino noti 787 345 31 oba noti 787 355 noti 9 bebanafa about Truth Health Drink about governments have a health life. Uganda People's Defence Forces Commander for Land Forces Lieutenant General Peter Erweru avuddeyo n'agamba nti ababadde bamuwandiikako nti yagudde eddalu beenoonyeza byabwe. Story yabadde framing bulungi nti mukyala we yayisa abasawo simanyi biki wolokoso bali mwolokoso omukulu Rogers Mulindwa jangu tubuzeeko jangu yitawano atuvanyuma ajja kubanga atuula wano gavumenti etuuse tutandikira ku yantandika n'obbawo omukisa tusiga ebola gavumenti eyingiddewo tulina ebibuuzo bye tugenda okubuuza wano byange wendi mukulu Mulindwa tuzalisa okulaba abasanyuse batunulanga tugenda kumbulamu katono bwe tudda ajja kubanga atudde wano tutandike kumwokya kaco kijo gy'ebibuuzo tovaawo.